Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo tatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbaniriza nnyo ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Nebaza Mukama nti annanze njogerekeri abatukuvu b'esiro amansiro obuyinza naye olw'ekisangulumiza Mukama manya n'eddoboozi ensi omumbejja wa Yesu NKSM mwasize mutya era mwasibye mutya kansibwe nti ffenna Mukama atukumye bulungi sirwamanyi sirwabuyinza naye olw'ekisa nange ngulumiza Mukama nti atukumye ayina obukosefukosefu nsaba Mukama akumponyeze asobeddwa nsaba Mukama naawe akunzirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu ompya n'ompya yakatwegattako mukwano tukwaniriza nsaba n'obwembeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga osharingireko n'oyo gw'olina abakadde bange ababulinako mbeebaza mwebale kuyimirira wamu nange mwebale kusharinga mwebale kuweerereza wamu nange Mukama abampeera omukisa. Yes, olunaku olwaleero tuli mu Bible reading yaffe nyaniriza buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twegatteko buli lunaku tubaawo ne buli lwa mukaaga tubaawo ne Bible reading yaffe na buli lwakubiri. So negattaako tusabe tuyigire wamu kabuyita ebigambo bya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sharingirako oyo gw'olina tokodowalira ekigambo kya Mukama. Abamu tebalina Bible naye ate kati etuuse ku YouTube channel zaffe nga tusobola okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So katugende mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katukowole omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza kabite wange tukwaniriza omusumba omulungi muffe temuli magezi era temuli maanyi naye okwagala kwonna ekitiibwa kyo leka bitambule mu buli ssekinnoomu. Yogerako n'emmeeme yaffe tukomeko olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyusa enfumiitiriza yaffe ku lw'ekigambo kyo Mukama. Leka tutambule nga bajjajja yaffe baatambulanga mu bulungi mu bubi tulemenga okulinnyayo ekigere kyaffe okwesitala ku jjinja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo wa Mukama, weebala omwoyo omutukuvu. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Essula y'e16. Awo Dawudi bwe yali ng'ayise ku ntikka awayambukirwa ebbanga ttono, laba Ziba omuddu wa Mefibosesi n'asisinkana naye ng'alina endogoyi 2 eziriko amatandiiko nga zeetisse emigaati 200 n'ebirimba eby'ezabbibu enkalu 100 n'eby'ebibala eby'ekyeya 100 n'ekita ky'omwenge. Kabaka n'agamba Ziba nti, bino amakulu gaabyo ki? Ziba n'ayogera nti, endogoyi zaaba mu nnyumba ya kabaka okwebagalanga, n'emigaati n'ebibala eby'ekyeya by'abalenzi okulya, n'omwenge abaliyongobera mu ddungu banywe. Kabaka n'ayogera nti, n'omwana wa mukama we ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti, laba abeera e Yerusaalemi. Kubanga ayogedde nti, leero ennyumba ya Isirayiri erinziriza obwakabaka bwa kitange. Awo kabaka n'agamba Ziba nti, laba ebya Mefibosesi byonna bibyo. Ziba n'ayogera nti, neeyanze nganje mu maaso go mukama wange ayi kabaka. Awo kabaka Dawudi bwe yatuuka e Bakulimu, laba ne mufuluma omwo omusajja w'okunda y'ennyumba ya Sawulo erinnya lye Simeeyi mutabani wa Geera. N'afuluma n'ajja n'akolima ng'ajja ng'akolima, n'akasuukirira Dawudi amayinja n'abaddu bonna aba kabaka Dawudi n'abantu bonna n'abasajja bonna ab'amaanyi baali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Awo Simeeyi n'ayogera bw'ati bwe yakolima nti, vaawo vaawo gwe omusajja ow'omusaayi era omusajja wa Beriyaali. Mukama azzizza kuggwa omusaayi gwonna ogw'ennyumba ya Sawulo mu kifo kye mw'oyima okufuga. Era Mukama awaddeyo obwakabaka mu mukono gwa Abusalomu mutabani wo. Era laba oteegeddwa mu lukweru gwe, kubanga oli musajja wa musaayi. Awo Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'agamba kabaka nti, embwa eno enfu ekinaaba kimukolimiza mukama wange kabaka kiki? Nsomoke nkwegayiridde muggyeko omutwe.
kabaka n'ayogera nti nfaayo ki eri mmwe batabani ba Zeruyiya, kubanga akolima, era kubanga Mukama amugambye nti kolimira Dawudi, kale anaayogera nti kiki ekikukozezza bw'otyo? Dawudi n'agamba Abisaayi n'abaddu be bonna nti, laba, mutabani wange eyava mu ntumbwe zange anoonya obulamu bwange. Omubenyamini oyo taasinga ennyo, mumuleke akolime kubanga Mukama amulagidde. Mpozi Mukama anaatunulira ekibi ekinkoleddwa, era Mukama alinsasula obulungi olw'okunkolimira leero. Awo Dawudi n'abasajja be ne batambula mu kkubo. Simeeyi n'ayita ku lusozi okumwolekera, n'akolima ng'agenda, n'amukasuukira amayinja n'ayiwa enfuufu. Kabaka n'abantu bonna abaali naye ne bajja nga bakooye, n'aweerera eyo. Awo Abusaalomu n'abantu bonna abasajja ba Isirayiri ne bajja e Yerusaalemi ne Akisoferi wamu naye. Awo lwatuuka Kusaayi Omwaluki mukwano gwa Dawudi bwe yajja eri Abusaalomu, Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, kabaka abeere omulamu, kabaka abeere omulamu. Abusaalomu n'agamba Kusaayi nti, kino kye kisa kyo eri mukwano gwo? Ekyakulobera okugenda ne mukwano gwo kiki? Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, nedda, naye oyo Mukama n'abantu bano n'abasajja ba Isirayiri bonna gwe balonze, n'abanga wuwe era n'abeeranga naye. Era nate nandiweerezza ani? Sandiweererezza mu maaso g'omwana we? Nga bwe naweererezanga mu maaso ga kitaawo, bwe ntyo bwe naabeeranga mu maaso go. Awo Abusaalomu n'agamba Akisoferi nti, sala amagezi bwe tuba tukola. Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti, yingira eri abazaana ba kitaawo baalese okukuuma ennyumba. Awo Isirayiri yenna baliwulira nga kitaawo akutamiddwa. Awo emikono gya bonna abali naawe ne giryoka giba n'amaanyi. Awo ne bamutimbira Abusaalomu eweema waggulu ku nnyumba. Abusaalomu n'ayingira eri abazaana ba kitaawe mu maaso ga Isirayiri yenna. N'okuteesa kwa Akisoferi kwe yateesanga mu biro ebyo kwabanga ng'omuntu bw'abuuza awali ekigambo kya Katonda. Bwe kutyo bwe kwabanga okuteesa kwonna okwa Akisoferi eri Dawudi era n'eri Abusaalomu. Essula 17. Era nate Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti, kannonde nno abasajja 10,000 ngolokoke ngobeere Dawudi ekiro kino. Era n'amutuukako ng'akooye n'emikono gye nga minafu ne mmutiisa, n'abantu bonna abali naye banadduka, era n'akuba kabaka yekka. N'abantu bonna n'abakomyawo gy'oli. Omusajja gw'onoonya kyenkana bonna nga abakomyewo, kale abantu bonna bali bamirembe. Ekigambo ekyo Abusaalomu n'akisiima nnyo n'abakadde ba Isirayiri bonna. Awo Abusaalomu n'ayogera nti, mpitira nno ne Kusaayi Omwaluki tuwulire era ye ky'anaayogera. Awo Kusaayi ng'azze eri Abusaalomu, Abusaalomu n'amugamba nti, Akisoferi ayogedde bw'atyo, tunaakola nga bw'ayogedde, obanga si weewaawo yogera ggwe. Awo Kusaayi n'agamba Abusaalomu nti, okuteesa Akisoferi kwaleese omulundi guno si kulungi. Era nate Kusaayi n'ayogera nti, omanyi kitaawo n'abasajja be nga basajja b'amaanyi, era nga baliko obusungu mu myoyo gyabwe, ng'eddubu enyagiddwako abaana baayo ku ttale. Era kitaawo musajja mulwanyi, so talisula n'abantu. Laba, kaakano yeekwese mu bunnya oba walala. Awo lunaatuuka bwe wanaabaawo ku bo abamu abanaagwa olubereberye, buli anaawulira anaayogera nti wabaddewo okuttibwa kungi mu bantu abaagoberera Abusaalomu. Awo era n'omuzira alina omutima ogulinganga omutima ogw'empologoma aliyongoberera ddala, kubanga Isirayiri yenna bamanyi kitaawo nga musajja w'amaanyi, n'abo abali naye nga basajja bazira. Naye nze nkuwa amagezi okuŋŋaanya gy'oli Isirayiri yenna, okuva ku Ddaani okutuuka e Beeruseba, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja obungi, naawe mwene otabaale. Awo tulimusanga mu kifo waalirabikira, naffe tulimugwako ng'omusulo bwe gugwa ku ttaka, naye n'abasajja bonna abali naye tetulisigazaako n'omu. Era nate bw'aliba ng'agenze mu kibuga, kale Isirayiri yenna alireeta emiguwa eri ekibuga ekyo, ne tukiwalulira mu mugga okutuusa lwe watalirabikayo kayinja n'akamu.
Awo Abusaalomu n'abasajja ba Isirayiri bonna ne boogera nti okuteesa kwa Kusaayi Omwaluki kusinze okuteesa kwa Akisofeeri, kubanga Mukama yali ataddewo okutta okuteesa okulungi okwa Akisofeeri, Mukama alyoka aleeta obubi ku Abusaalomu. Awo Kusaayi n'agamba Zadooki ne Abiyasaali bakabona nti bw'atyo ne bw'atyo Akisofeeri bw'awadde amagezi Abusaalomu n'abakadde ba Isirayiri, nange muwadde amagezi bwentyo ne bwentyo. Kale nno mutume mangu mubuulire Dawudi nti tosula kiro kino ku misomoka egy'omu ddungu, naye tolema kusomoka, kabaka aleme okumalibwawo n'abantu bonna abali naye. Era Yonasaani ne Akimaazi ne babeera ku Enerogeri. Omuzaana n'agendanga n'ababuulira, ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi, kubanga tebandiyinzise kulabika nga bayingira mu kibuga. Naye omulenzi n'abalaba n'abuulira Abusaalomu. Ne bagenda bombi mangu ne bajja mu nnyumba ey'omusajja e Bakulimu eyalina oluzzi mu luggya lwe, ne bakka omwo. Omukazi n'addira ekisaanikizo n'akisaanikira ku kamwa k'oluzzi, n'afukako eŋŋaano ensekule, so tewaali kigambo kyamanyibwa. Awo abaddu ba Abusaalomu ne bajja eri omukazi mu nnyumba, ne boogera nti Akimaazi ne Yonasaani bali ludda wa? Omukazi n'abagamba nti basomose akagga ak'amazzi. Awo bwe baamala okubanoonya ne batayinza kubalaba, ne baddayo e Yerusaalemi. Awo olwatuuka nga bamaze okugenda, ne balinnya ne bava mu luzzi, ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi. Ne bagamba Dawudi nti mugolokoke musomoke amazzi mangu, kubanga gano ge magezi Akisofeeri g'abasalidde. Awo Dawudi n'agolokoka n'abantu bonna abali naye ne basomoka Yoludaani, emmambya bwe yasala nga tekubuzeeko n'omu ku bo atannasomoka Yoludaani. Awo Akisofeeri bwe yalaba nga tebakutte kigambo ky'ateesezza, n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ye, n'agolokoka n'addayo eka mu kibuga kye, n'alongoosa ennyumba ye ne yeetuga, n'afa ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe. Awo Dawudi n'ajja e Makanayimu. Abusaalomu n'asomoka Yoludaani ye n'abasajja ba Isirayiri bonna wamu naye. Abusaalomu n'afuula Amasa omukulu w'eggye mu kifo kya Yowaabu. Era Amasa yali mwana wa musajja erinnya lye Isira, Omuyisirayiri eyayingira eri Abigayiri muwala wa Nakasi, muganda wa Zeruyiya nnyina Yowaabu. Awo Isirayiri ne Abusaalomu ne basiisira mu nsi ya Gireyaadi. Awo olwatuuka Dawudi bwe yatuuka e Makanayimu, Sobi mutabani wa Nakasi ow'e Labba eky'abaana ba Amoni, ne Makiri mutabani wa Amiyeri ow'e Lodebaali, ne Baluzirayi Omugireyaadi ow'e Logerimu, ne baleeta ebitanda n'ebibya n'entamu n'eŋŋano n'essayiri n'obutta n'eŋŋano ensiike n'ebijanjaalo n'empindi n'empokya ensiike n'omubisi gw'enjuki n'omuzigo n'endiga n'amata g'ente amakalu, nga bamuleetera Dawudi n'abantu abali naye okulya, kubanga baayogera nti abantu balumiddwa enjala era bakooye era balumiddwa ennyonta mu ddungu. Essula 18. Awo Dawudi n'abala abantu abaali naye, n'abateekako abaami b'10,000 n'abaami b'10,000. Dawudi n'agaba eggye, ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Yowaabu, n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Abisaayi mutabani wa Zeruyiya muganda wa Yowaabu, n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Ittayi Omugitti. Kabaka n'agamba abantu nti nange mwene siireme kutabaala nammwe. Naye abantu ne boogera nti tootabaale ggwe, kubanga ffe bwe tunadduka tebasseeyo mwoyo eri ffe, so ffe bwe tunaafaako ekitundu kyaffe tebasseeyo mwoyo eri ffe. Naye ggwe ku ffe wenkana 10,000, kale n'ekisinga obulungi weeteeketeeke okutudduukirira ng'oyima mu kibuga. Kabaka n'abagamba nti kye musiima kye nnaakola. Kabaka n'ayimirira ku mabbali g'omulyango, abantu bonna ne bafuluma 10,000. Awo kabaka n'alagira Yowaabu ne Abisaayi ne Ittayi ng'ayogera nti mumukwata mpola ku lwange omulenzi Abusaalomu. Abantu bonna ne bawulira kabaka bwe yalagira abaami bonna ebigambo bya Abusaalomu. Awo abantu ne batabaala okulwana ne Isirayiri,
olutalo ne luba mu kibira kya Efulayimu. Awo abantu ba Isirayiri ne bagobebwa eyo mu maaso g'abaddu ba Dawudi. Ne waba eyo ku lunaku olwo okuttibwa kungi okw'abasajja 200,000, kubanga olutalo lwabuna eyo ensi yonna. Ekibira ne kitta abantu bangi ku lunaku olwo okusinga ekitala bye kyatta. Awo Abusalomu yali ali awo n'asisinkana n'abaddu ba Dawudi. Abusalomu ne yeebagala ennyumbu ye. Ennyumbu n'eyita wansi w'amatabi amaziivu ag'omwera omunene. Omutwe gwe ne gukwata ku mwera, n'asitulibwa wakati w'eggulu n'ensi. Ennyumbu gye yali yeebagadde n'etambula mu maaso. Ne waba omusajja eyakiraba, n'abuulira Yowaabu, n'ayogera nti, "Laba, ndabye Abusalomu ng'awanikiddwa ku mwera." Yowaabu n'agamba omusajja eyamubuulira nti, "Okulaba nno okirabye, kale ki ekikulobedde okumukubira eyo wansi? Nange nandikuwadde ebitundu ebya ffeeza 10 n'olukoba." Omusajja n'agamba Yowaabu nti, "Newaakubadde nga ngenda okuweebwa mu ngalo zange ebitundu ebya ffeeza 10,000, naye sandigololedde mukono gwange ku mwana wa kabaka, kubanga twali tuwulira kabaka n'alagira ggwe ne Abisaayi ne Itaayi ng'ayogera nti, mwekuume waleme okubaawo anaakoma ku mulenzi Abusalomu. Naye singa nkoze ebyobulimba okutta obulamu bwe, so tewali kigambo ekikwekebwa kabaka, kale gwe kennyini wandyeggyeeyo." Awo Yowaabu n'ayogera nti, "Siyinza kutoota naawe bwe ntyo." N'addira obusaale 3 mu ngalo ze n'abumufumita Abusalomu mu mutima bwe yali ng'akyali mulamu wakati mu mwera. N'abalenzi 10 abaatwalanga ebyokulwanyisa ebya Yowaabu ne bazingiza Abusalomu ne bamufumita ne bamutta. Awo Yowaabu n'afuuwa ekkondeere, abantu ne bakomawo okugoberera Isirayiri, kubanga Yowaabu yabaziyiza. Ne batwala Abusalomu ne bamusuula mu bunnya buli obunene mu kibira, ne bamutuumako entuumo y'amayinja nnene nnyo. Awo Isirayiri yenna ne baddukira buli muntu mu weema ye. Era Abusalomu bwe yali ng'akyali mulamu, yaddira empagi eri mu kiwonvu kya kabaka n'agyesimbira, kubanga yayogera nti, "Sirina mwana kubalijjukira erinnya lyange." N'ayita empagi erinnya lye ye bwe lyali, era eyitibwa kijjukizo kya Abusalomu ne leero. Awo Akimaazi mutabani wa Zadooki n'ayogera nti, "Kanziruke kaakano ntwalire kabaka ebigambo Mukama bw'amuwolanidde eggwanga ku balabe be." Yowaabu n'amugamba nti, "Tootwala ebigambo leero, naye olibitwala olulala. Naye leero tootwala ebigambo, kubanga omwana wa kabaka afudde." Awo Yowaabu n'agamba Omukusi nti, "Genda obuulire kabaka by'olabye." Omukusi n'akutamira Yowaabu n'adduka. Awo Akimaazi mutabani wa Zadooki ne yeeyongera okugamba Yowaabu omulundi ogwokubiri nti, "Kamale gadduka nange nkwegayiridde, ngobeere Omukusi." Yowaabu n'ayogera nti, "Oyagalira ki okudduka, mwana wange, ataaweebwa empeera olw'ebigambo?" N'ayogera nti, "Naye kamale gadduka." N'amugamba nti, "Dduka." Awo Akimaazi n'addukira mu kkubo ery'olusenyi n'ayisa Omukuusi. Awo Dawudi yali atudde wakati w'emiryango ebiri. Omukuumi n'alinnya waggulu ku wankaaki ku bbugwe, n'ayimusa amaaso ge n'atunula. Kale laba, omusajja ng'adduka yekka. Omukuumi n'ayogerera waggulu n'abuulira kabaka. Kabaka n'ayogera nti, "Obanga ali omu aleese ebigambo mu kamwa ke." N'ayanguwa okujja n'asembera kumpi. Omukuumi n'alaba omusajja owookubiri ng'adduka. Omukuumi n'akoowoola omuggazi n'ayogera nti, "Laba omusajja owookubiri ng'adduka yekka." Kabaka n'ayogera nti, "Era naye aleese ebigambo." Omukuumi n'ayogera nti, "Ndowooza ng'enziruka y'oyo akulembedde eringa ng'enziruka ya Akimaazi mutabani wa Zadooki." Kabaka n'ayogera nti, "Ye musajja omulungi, n'ebigambo bya ze nabyo birungi." Akimaazi n'akoowoola n'agamba kabaka nti, "Mirembe." N'avuunama amaaso ge mu maaso ga kabaka n'ayogera nti, "Atenderezebwe Mukama Katonda wo, awaddeyo abasajja abaagololera omukono gwabwe ku mukama wange kabaka." Kabaka n'ayogera nti, "Omulenzi Abusalomu gy'ali mirembe?" Akimaazi n'addamu nti, "Yowaabu bwe yatuma omuddu wa kabaka, nze omuddu wo nalabye oluyoogaano olunene, naye ne simanya bwe lwabadde." Kabaka n'ayogera nti, "Weekooloobye oyimirire eno." Ne yeekooloobya n'ayimirira buyimirizi. Kale laba, Omukuusi n'ajja
Omukuusi n'ayogera nti, ndeetedde mukama wange kabaka ebigambo, kubanga Mukama awalanye eggwanga li leero ku abo bonna abaakugolokokerako. Kabaka n'agamba omukuusi nti, omulenzi Abusalomu gy'ali mirembe? Omukuusi n'addamu nti, abalabe ba mukama wange kabaka n'abo bonna abakugolokokerako okukola akabi babe ng'omulenzi oyo bw'ali. Awo kabaka ne yeeraliikirira nnyo, n'alinnya n'agenda mu nju eri ku wankaaki n'akaaba amaziga. Awo ng'agenda n'ayogera bw'atyo nti, ayi mwana wange Abusalomu, mwana wange Abusalomu, singa nkufiiridde, ayi Abusalomu, mwana wange. Yes, hallelujah. Luganda mukama yeebazibwe. Bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegasseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, n'abagenda otwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowoolyako omuliro gw'eggulu okukyetoloola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga, so singa ffe be twagala wabula nga bw'oyagala. Leka tuluŋŋamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo wa Mukama fuga mu kigambo kyaffe, leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Omupya eyakateegattako nsaba n'obuwembeefu, likinga, commentinga, subscribinga, sharingirako gw'oyina. Nawe omukadde wa buli lunaku sharinga, tolema sharinga, wekiba kikoze bulungi. Shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu